bwevaawo ndowooza abasigadde munajja mwekka naye nga abalangira n'abambejja nammwe temulutumidde mwana musobole okutula wano kubanga twagala kuyita mu vidiyo eno bulungi nnyo mpola mpola. Bwe mmala batuma abantu abo okusookera ddala njala sooka kujjawo okubika kuno. Njala sooka kujjawo okubika kuno. Bannaffe mwenna bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya Bungereza manyi nti amawulire muyinza okuba mugafunye naye wano officially bannayuganda ddala bali mu diaspora bebanga Katonda abajjuludde ttera nnyo bayisaako wano abantu babategeera. Kale njala kuyisaawo mwannyina foono mukama amujjuludde abadde mu ggwanga lya Bungereza. Omukyalo ono kati omugenzi bamuyita Joyce bamuyita abadde nno mukyala wa nkyukakyuka ate era abadde mukyala mukungu nga muweereza mu Bwakabaka bwa Buganda naye nga abuweereza mu diaspora mu ggwanga erya Bungereza. Mukama amujjuludde olwaliro ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023. Omukyalo ono ye Joyce Kyazike Kyeyune bambi kitalo nnyo mwenda babadde awangala nabo n'abadde abeereza nabo. Omukyalo oyo kitalo nnyo gusinze Aisha Basajja Kabaka omuzaanawo era omuweereza abadde mu kubaweereza abo mu bwendogendo lya Bungereza. Mukama amujjuludde olwaleero mukyalo ye Joyce Kyeyune Kyazike mukama amujjuludde olwaleero mu ggwanga erya Bungereza. So mwenna bannayuganda abawangala mu ggwanga erya Bungereza buli kitundu kyonna gy'osinzira okola katambi kano ekifaananyi ekyo mujja kitambuza mutegeeze bannammwe nti muviiriddwako munnammwe gwe mbadde muwangala naye omukyalo mukozi abadde teri antama mukama bw'ati bw'asazeewo ffenna lyekkubo enjawulo ya budde gwe ne bw'onoopalappalanya otya nga mukama atuusizza essaawa ye kukoola bajja kukoola. Ebiseera ebisinga ngina n'entulaano ku mutimbagano naye mba nguvuddeko ne nekkanya ensinga bw'etambula n'enjira obunene bwayo n'abantu abagirimu nenda abantu abalina amawaggali abalina amafandali abeeyita nti bo baamalayo n'atamanya nti essaawa agenda tuuka nga bamuteekayo nga bwe yajja ate naye atuviire ebeeko abalala bajja gibeerako. Kale mbakubiriza mwenna buli muntu ali eyo okwegulumiza kibi nnyo ate ekisinga obukulu ke kali ak'obuntu kasitoberamu ak'obuntu ne wowe emirembe ate n'ensi neekuwa emirembe ojja kuba osobola okumalako n'ensi eno. Naye lw'oba nga gwe weefudde gwe atulugunya gwe atta gwe awamba ne weefuula nti gwe tolizikirira ku nsi kuno ekifaananyi ky'obolekedde banno kiba kibi nnyo ate n'abantu b'obowangala nabo bebalekedde ekifaananyi kibi. Kale mwenna mbakubiriza buli muntu gy'oli eyo wandibadde okkakkanya engalabi yo n'oba nga osobola okuba ng'ojja mu bantu kubanga okwegulumiza si kirungi nnyo n'okuba nti ofuuse omuntu n'atagambako nakyo si kirungi nnyo ng'ate obulamu bwa kiseera kuno ku nsi tuyitako buyisi tulimu kabuka ssaawa yokka. Kitalo nnyo ekyamwanyina foono Joyce Kyazike Kyeyune afudde enkya ya leero mu ggwanga erya Bungereza. Ono abadde mukungu w'ebyobulamu ku lukiiko olwa Kabaka olwa Ssaabasajja mu ggwanga erya Bungereza bweppo n'ebbendobendo lya ensi gye bayita Ireland. Omukyalo oyo bambi mukama amujjuludde. Kitalo nnyo ddala. Awo tugenda kuvaawo kubanga njagadde kuyisaawo obubaka obw'okusaasira abooluganda bakoona b'emikwano mwenna abadde bamanyi omukyalo. Kitalo nnyo ddala olw'ensonga nti buli muntu ku nsi kuno erako olunaku lwo bwe luba lutosobola kupalappalanya ate Katonda temamugula abasazeewo nti agenda kutwala ne bw'okola otya oba olina okugenda. Kale awo tuvuddewo kati kangende kalowoozo ka leero then tugende ku kigula lugi tutandike program bulungi yatuleese olwaleero. Mu kalowoozo ka leero ngenda kaweereza mwenna ffenna bwe tuli ku nsi kuno bwe tutambula ensi kkubo tuyitako buyisaako wayagiviira tuli mukka bukka obuwepike nnyo nolowooza nti ojja gimalako ensi tekungulwa byonna byolwanira okukola ku nsi era owonziko bireseeko tolina kyojjako. Singa mulimanya sayansi ali mu kintu ekyo mwandibadde mwewummuzaako abantu abamu. Kale njala bbawa mu kalowoozo ka leero nti singa tuli mu bwangu wandiwuliriza ebigambo bino bigenda okugamba mu kalowoozo ka leero. Okusinziira ku speed emisinde yose kwatutwale mu ggwanga erya Uganda n'engeri ebintu gye babikyusakyusaamu bw'obanga toli mu bwangu gwe yenna ayagala okugula ekibanja oba ettaka wuliriza ebigambo bino mu kalowoozo ka leero nga tonnafiirwa nsimbizo. Amateeka mangi agayisiddwa ku nsonga z'ettaka kirabika Museveni bwe twamukubaana ku bintu bya Maryland n'ebintu ebirala bigana okuyita mu Parliament kirabika kati yasaze okuyita mu kkooti atandika okukyusa amateeka. Mpuliddeko mu nsonda ez'enjawulo nga bali mu kugereesa nti kati omuntu yenna okutunda ekibanja kyo oba okugula ekibanja ky'omuntu
oyina kusooka kwebuuza ku landiroodi bw'otamwebuuzako n'otunda oba n'ogula wandibanga oguze mpewo kubanga kisigaza kati bayinza okuba wadde landiroodi ate obuyinza obusukkulumi naye ffe tugamba nti obuwangaazi ku nsi kuno kintu kikulu nnyo tujja kulaba bintu bingi nnyo ng'era omusajja no bwe yabuzaabuza n'atandika okuteekawo amateeka agafevalinga abantu be bonna abaava gye bava bagwira okuyingira mu nsi okuba nti bafuna ettaka mu ngeri yonna esoboka era yandibanga y'omu ku mateeka gano gatandise okuyisa okuba nti ganyweza abantu abo kale yenna ng'oli eyo nga tonnagula ttaka nkubiriza omulanga era nga toli wandibadde ogoberera ebintu bino wammanga bulijjo mbasomesa ebintu bino lumuza tebyakusaaga nkuddamu nkutegeeza omuntu yenna ng'olina obuuma bwo ng'osuubira okugula poloti oba okugula ettaka yawula poloti n'ettaka bintu bibiri byanjawulo poloti gy'oyita poloti 15, 25, 40 ezo baziyita poloti za ttaka kye tuyita ettaka liba lisukkamu poloti ne lituukamu eka oba kitundu kya eka libayita ettaka naye okubeera nannyini ttaka eryo oteeka okuba nga olinako obwannannyini olina n'ekyapa kisoma mannya go oba nga landiroodi yakuguzizza akuwadde obuyinza okugenda okusala ku kyapa kye naye bino ebisigadde byonna tubeera babibanja kati nno kooti zasazewo nti omuntu yenna okutunda oba okugula ekibanja olina kusooka kwebuuza ku landiroodi wo eyakunannyini ettaka eryo omutegeezeko nga tonnatunda oba nga tonnagula kati bulijjo nga mutera okugula ettaka lino bategeeza nti togezanga n'ogula ekibanja oba ettaka nga tomaze kumanya obuvu n'obuddo bw'ettaka lino ettaka lyonna oba poloti yonna oba ekibanja kyonna kibeerako omuntu nnyini kyo eyasooka okigula oba eyasooka okituulako naye omuntu oyo tabeerako nga talina byogera buli muntu abeerako n'ebyogera ku ttaka eryo kebeera endagaano nga si kyapa ebintu ebyo nabo banga ogenza okugula weegendereze nnyo endagaano enkadde era obanga ogula ekibanja oba ogula poloti oba ogula ekyapa basabenga nnyo endagaano y'omuntu oyo akuguza gye yagulirako basabenga nnyo endagaano y'omuntu oyo gw'ogulako ye gye yagulirako ne bwe zibadde ziddiringana kubanga kiba kya buvunaanyizibwa nnyo okumanya ebyafaayo by'ettaka eryo oba ebyafaayo by'ekibanja ekyo nga kibadde kitambulamu tokwatanga ensimbi zo ezitokoma okuba obuma bwo obwesse ku kintu ate otandika okukaba twaha ng'entulege ng'obudde bugenze kale bategeeza batoli mu bwangu sooka ogoberera emitendera n'okugoberera ettaka eryo litambula lutya okutuuka olw'onobanga olifunye bulungi nnyo mu ngeri esoboka ekabadde akalowoozo kaleero katugendagenda ku kiggula lugye njala bategeeza peegi eno bagiwaabidde kati bakagiwaabira wiikisi 3 era eriko strike eziwera 4 era eri limited bagirimitinze kati abatasobola gifuna saagala mugende temulakyalaba video zino peegi eno bagezaako nnyo giwaabira gijjako nga bwe mbadde nfiirwa peegi zange zonna era bazze mu muze gwe gumu oba kati bawandiikidde Facebook oba bawandiikidde ki bansindikidde warning notes nga baagala kugijjako so abawaaba nnyo okubanga peegi eno evaako n'ekyo ffe kijja kugaana kwogera tugenda kwogera kati katugende mu kiggula lugikyaleero tulyoke tutandika video entuufu eyatuleese mu kiggula lugikyaleero nno njagala nga yoseri otudde wano bulungi nnyo nammwe bannayuganda mwenna mumpulirize bulungi mu kiggula lugikyaleero ebiseera ebisinga abantu banyumirwa nnyo akanyumiro kano ak'ekiggula lugi olw'ebigambo ebigambo byenteekamu ebiggula amaaso n'okutegeeza abantu biki ebyo bigenda mu maaso n'okwetoola ensi yonna wepo ne mu Uganda omwaffe mu kiggula lugikyaleero ngenda kijja mu njogera egamba nti sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera sitaani yaani abasinga obungi bakugamba sitaani noloza nti sitaani osobola omusongako nti yoyo oba yooli oba yaaliwa nedda sitaani yengeri gwe gyova ku kintu ekituufu n'okola ekintu ekikyamu oba okukemebwa ogwo twandiise sitaani mufunze okuva ku kintu ekituufu kiwandibadde okola n'okola ekintu ekikyamu nga tewali akkase oba nga tokakiddwa oba nga tosindiikiriziddwa okola ekintu ekikyamu kitali kituufu okwo tuyita okukemebwa kati bwetugamba sitaani saagala nnyo ogoberera omuntu aga nti sitaani kaddugala nga abazungu omagulumeru bakyogera nedda okwo kwali jjoogo nakutusiga ttoomi lwandabika yaffe mu langi naye ffe era abantu abasinga obungi tuleme kitegeera nti sitaani eba ndowoozayo ekozesa ekintu ekikyamu kubanga sitaani takwata nko ku mukono genda kubba sitaani takwata nko ku mukono genda kutta muntu sitaani takwata nko ku mukono genda kuloga muntu sitaani takwata nko mukono kulya mu nsi y'olukwe gwe kennyini gwabeerako ekikyamu enkola yo yekuleetera okuba nti oyita sitaani nti sitaani waali kati njala kuga nti ne sitaani ayagala nnyo abantu oba ebirowoozo ebyo bibi
byagala nnyo abantu abali mu mbeera etasalawo ey'enkomeredde era wotugamba nti sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera nti sitaani bw'alaba omuntu ng'ayidde kiba kitegeeza nti mwangu nnyo mukyusa endowooza ye n'obwongo n'amukola kyayagala oba n'amukozesa ekyo kyayagala. Wano we tugenda okuva mu Kigwaro kya leero mbategeeze nga nsinziira mu bino ebyogerwa mu luganda lwaffe oluwooma nga Nandigobe. Sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera ekivunulwa nti ebikolwa ebyettima ebyekko ebikolebwa abantu bannaffe babikolera ddala olw'ensonga nti babeera n'okusindiikirizibwa okuli mu myoyo gyabwe olw'ensonga nti tebasooka kwebooza babeerawo kiba kibasibya akatambaala ku mutwe ne ku mitima nga bakolera ddala ebyo ebisinga okulumya bannaabwe. Kati tugenze mu maaso mu mbeera eriwo egenda mu maaso mu ggwanga muwulira ebintu bingi ebitambula ku mitimbagano mu mawulire woppo ne ku byalo ewaffe gye tusibuka. Obutemu bungi nnyo obukyayi bungi nnyo weppo n'obukumpanya bungi nnyo naye ekisinga otujja enviri ku mutwe oba okujja enviri ku mutwe okimanyi simanyi kansooke nkunnyonnyole naye ndowooza awo tunaatuukawo edda kansooke nnambulula ensonga eno. Ekisinga otujja enviri ku mutwe yensi mwe tuli mwe twandisuubidde nti omuntu bw'aba akusingako munnange aba alina okukuwa ekyo kyalina okukuwa okuba nti omuwa ekitiibwa era n'omulowoozesa okuba nti singa wabaawo ekintu kyonna osobola okumweboozaako ng'omuntu omukulu mu kitundu oba omuntu akulembera ekibiina ky'abantu abangi abakkiririza mu ndowooza ey'emirembe etaliimu kutta wadde okuyiwa omusaayi. Wetutuukidde olwaleero omukulu Yoseri Tibakabula Tabasiro omutano wa Kale Kyensiira Temuzizide ensanga bisibe ebintu bingi byakoze okwonoona okutta ate nga yeebuzaabuza ng'afuka anaaba nti ebintu bino si yabikola. Waliwo akatambudde ku mitimbagano ekyenjawulo nga kuliko omusajja wa Katonda abuulira ebigambo ebizibu ennyo okusinziira ku bantu bannaddiini abali mu Uganda essaawa zino bye boogera. Nze nabagamba nti nga ndi wandali naye wendali alaba emirundi ena n'ensalawo ki ekyokutwala nekiyitwale. Ebigambo bino biwulidde bulungi nnyo era ne binzizaamu essuubi naye ate binkubye ekkonda evvannyuma ennyo mu mutima gwange ne ŋŋamba yiyi singa omwami ono ebigambo bino abyogedde ng'abijja ku mutima kyandibadde kituwa enkizo okulooza nti bonna abasosodooti abali oyoyoyo bandibadde balina endowooza ng'eyoono. Naye nga bannabagamba nti nze ndaba emirundi 3 oba 4 okusikka ku gumu njala bategeeza ebigambo bino wammanga. Munnaddiini yenna oba ddiini ki ye muntu yandibadde mu kkowe lye twandiise atalina waagwa ku lw'ensonga nti singa ensi egwamu akatabanguko munnaddiini ono ye muntu yekka asobola okulyoowa n'okukakanya obusungu bw'abantu. Ate era n'entalo ne ziba ziguddewo mu nsi yonna abantu abanoonya obuddamu baddukira nnyo mu masinzizo gano kubanga bakimanyi nti abatamanya ŋŋamba tebasobola kulumba masinzizo gano. Naye ennazzi kuno oba ennaku zino tukirabye lunye nti Yoseri Tibakabulwa ye kennyini sitaani alumba bannaddiini n'atandika obbateeka emigaati mu kamwa n'abateeka empeke z'akasoli mu kamwa n'abagaana okwogera. Lwaki njogera katambi kano kengenda obbazannyira mu Kigwaro kya leero tulyoke mutegere bulungi nnyo ebigambo bino ebikulu bye mbadde mbagamba. Omwami ono yayogedde ebigambo bingi nnyo naye nonze mbye nonze nga nsinziira ku nkola ya Museveni. Mu nsi muno omukulembeze yenna ng'anaatera okunkumulwa omukono mu kibya abeera n'obubonero bungi kwalabira biki ebimwolekedde ng'anaatera okuva mu bukulembeze. Obubonero buno bwe bulwa wammanga bwe buno wano. Omukulembeze yenna naddala mu ggwanga eryaffe erya Uganda kasita eggwanga lye bayita ery'Abaganda likuvaamu ne litandika okukola kyamulinga essalamu lya nsenke n'okwogerera amafuukuule gwe yakwawula oba osima nsime oba eyakwawula eba esiridde nkikuddamu. Omukulembeze yenna ng'afuze ku ggwanga Uganda alabira obubonero bungi nnyo omulaga nti anaatera okubinyika mu nsuwa ligimu ye egwe. Ngera bwe twogerera essaawa zino Yoseri Tibakabulwa essaawa zino alabira ddala nti obubonero bwatuuka dda lwakuba nti yeegumya nga omubikire olw'okuba nti aba tayagala kulaga abantu nti alumiddwa omuntu gwe bamubikidde. Naye buno bwe bubonero kulabira nti omukulembeze yenna nakyemalira anaatera okugenda oba nga okufuga kwe kuweddeko. Kasita nakyemalira yenna enkolagana ye wakati we n'Abaganda evaawo n'esajjuka oba ye kennyini neenyigira mu kucunya n'okutulugunya Abaganda kasita Abaganda bakuvaawo ne bateka okukwasamiza akamwa oba ogenze.
omukulembeze yenna ng'anaatera okubinyika mu nsuwa kasita afuna obutakkaanya wakati we n'abakulembeze ab'ennono ab'obuwangwa okwetoloola eggwanga mu abaali kiba kitegeeza naye abaatulabyeko nnyo. Omukulembeze yenna kasita afuna obutakkaanya oba n'atandika okucojja abo bannaddiini abalirwa myoyo kiba kitegeeza nti naye aba atandise okulaba eryamuleeta era nga bwe kiri mu Uganda. Nti omukulembeze yenna obufuzi bwe nga bunaatera okukomekkerezebwa kasita ayawukana n'abaguzi oba n'abatunzi oba n'abasuubuzi bonna abakola okuwanyisiganya ebyamaguzi n'ensimbi be tuyita abasuubuzi naye aba agenze. Omukulembeze yenna kasita ayawukana n'amagye nga tegajamwesiga aba agenze. So nno Yoseri yakimanyirawo ddala nti amagye gamuvaamu dda kwe kweteekerawo akabinja ke kamuyita aka SFC nga kimeta chaida muntu agenda mukuuma ebyo n'alowooza nti agemye amaliriza. Bw'owuliriza ensonga yo mu Kigulalogi kikuleetera okutegeera lwaki Yoseri bannaddiini abatya okumwasamiza akamwa kubanga akimanyi balina abagoberezi bangi nnyo kyakola kiriro ddawa. Munnange lwabaayo yenna munnaddiini asuumuseemu nga bagenda omutikkira oba omuteeka ku ntebe y'okkulembera ekitundu ekimu. Yoseri kyasooka okukola munne kwe kunoonya munnaddiini oyo n'amunoonyako ebimufaako yaani. Bw'amala omutegeera yaani n'amanya nti kati ekigenda okuziba omumwa gw'oyo munnaddiini kwate mu mmotoka mpya kapyata gimukwange n'ekisumuzo kyayo okwate n'ebbaasa eya kacyo gimuwe. Kiba kitegeeza oba omugemi ekyaza akikolera ebbanga ddene nnyo nakati era akyakikola. Kiba kitegeeza nti teri munnaddiini asobola kwasamiza Museveni kamya mugamba bigambo ebyo era abaasembayo bimugamba kubano wammanga essaawa zino bali eyo ffenna gye tusuubira okgenda bw'anaabanga nnyini asazeewo nti atutwala yeddunda Namugereka ataleka muntu ku nsi gw'aba yasiimye. Mu bano mwe muli Archbishop Kaggwa ono yennyini yamutwala ng'ayita mu basirikale b'abapoliisi abaamuwa obutwa. Muno mwe mwali Sheikh Nuhu Muzaata Batte ono naye basajja baamuwa obutwa. Muno mwe mwali omugenzi Archbishop Kizito Lwanga era naye musajja atubaamuwa butwa. Mwe mwali Archbishop Jonan Lwanga era naye gubaawa obutwa. Bano bonna tekuli yafa sas baafa butwa n'abala bangi nnyo. Kati Museveni kyatya ku bintu biri byenjogedde mu Kigulalogi nti kasita bibeerawo anoonya engeri y'obbigemamu. Kati ffe endiga ezigoberera n'okumanya ensonga nga bwe zitambula buli lwolaba ensi nga bannaddiini basirise teboogera ku nsonga ezo manya waliwo ekikyamu. Omwami ono akatambi kano kengenda okuzannya mu Kigulalogi yo kensumula vidiyo ya leero ke kagenda okukomekkereza Kigulalogi kya leero mutegere lwaki mbagamba ebigambo bino. Ku bintu bibiri mugenda kulyako ekintu kimu. Omwami ono yayogedde ebigambo bino naye nnina endowooza za mirundi egi ebiri mu Kigulalogi kino. Ensonga esooka eri bwete. Omwami ono bw'aba teyeyagadde ensi emumanye kwogera bigambo bino, bw'aba nga yabyogedde nga ye okusinziira ku mutima gwe na biki byalaba mu ggwanga nga bitambula, Mukama akuwa omukisa era akukingiriza obulamu obwo. Nkiddamu ku musajja gwe yayogera ebigambo ebyo munnaddiini era bizanya. Bw'obanga ebigambo bino wabyogedde nga biva ku ntobo ya mutima gwo ng'era n'embeera bw'egenda mu ggwanga bw'ogira wabyogedde nga tewasindiikiriziddwa mu ngeri ya kufuna abantu bagenda kutambulirako na kumanya amaanyi wagajje ludda wa, Mukama akuwa ky'osinga okwagala kubanga osinga bangi abataayaaya. Ne bw'obanga wayogedde ebigambo bino ng'onoonya butya bw'ogenda ofuna abakugoberera oba oluvannyuma okubirwa simba kuyite ate okyusa olulimi lwo, Mukama akutwala nga mugenda n'akwokya mu muliro ogutazikira. Kubanga ebigambo bino bannaddiini bangi tebakyasobola byogera naye oba wabyogedde nga wabijja mu mutima gwo ng'era enneema ya Mukama Katonda akutuddeko, Mukama akuwa ky'osinga okwagala. Ne bw'oba byogedde ng'olina ekigendererwa ekyenjawulo kiba kitegeeza era Mukama ajja kukulaba. Naye ng'ebigambo by'omusajja no byayogedde bye bigambo erina obina okwogera bannaddiini bonna kubanga embeera bw'etabanguka bo kennyini be balina ate okulaba engeri gye bakwasaganyamu endiga za Katonda ku nsi. Akatambi kalamu temwakalabye kambaza nnyina ddakiika 2 tulyoke tugende ku vidiyo entuufu eyandese kaakano wano.
president omupya. Bwashisha Uganda ne president omupya. Nsiba mvuga ngampitamu nga sijjako ng'ombe. Nasiba kuvuga kuraba mwata kuyahe ng'ombe. Pipi. Funa yakasuuti akapya kenvugiramu ku olwo. Ijeryo natuwa yakashuta kasyakara. Funa aba bodyguard abangoberera. Natuka iba bodyguard. Celebratinga. Amaaso gange galabye ku kipya. Nga bwe nnoonya ekyamagero ekipya. Nga bw'onoonya ekyamagero ekipya. Ne president twetaaga mupya. Gavumenti empya. Nga n'abalimu bonna bapya. N'abakirimu bali basya. Teri ne basumba balina magezi bayinza kusaba ku saala mpya. Bonna bawoza muzeeyi beerawo. Beerawo. Bwe lwaki kitaawo taliwo. Iwabwa kishatariho. Muzeeyi beerawo. Mpaka ddi. Till when? Ye Katonda taliyo kyogamba. Ruhanga taliyo. Nga bwe yejjusa. Kokwari kwefuuza. Yejjusa engeri gye yawa Sawulo obwakabaka. Nayefuuza okiyaherire Sawulo teekawo ekiseera kimu bambi. Olunaku lumu eddakiika emu okyuse embeera okyuse buli kimu n'okaddewa n'abaana n'obazaala ne bakaddewa bwakabaka n'abaana bazaala bakula n'obugabe niki twetaaga okusaba ku ssaala enkambwe twetaaga okusaba esaale esikukulula n'enzige ereeta ebiyenje ereeta ebikere erikuleeta ebikere ne birumba buli omu bikatahirira buli omwe naye buli omu awoza amiina amiina eyaki amiina eyaki kati takyalina pulezidenti yafuuka pasita hata tiri president akahinduka pastor yafuuka nabbi kati alagula akahinduka nabbi hata nahanura n'okuhanura bayita mu state house yabasabira abari kwete mu state house wari kubashabira wacha kidogo ale musiriikiremu awo katono tukungubagire eggwanga muname tukyurihanga ryitu wesiriikiriramu nga bw'okungubagire eggwanga eryetoolodde ababbi bokka abanyazi bokka abasosoze bokka kunamamu okukyurihanga eryetoolire famire emu yokka famire emu eyokka ekika kimu kyokka kyabagahe n'abagahe n'ekika kimwe kika kimu somera omubuulizi 5 okwerinda okupaganisiza eryo waba nooza muri nyarushi ya ruhanga yerinde emitendere yawe okuhika hiyo kahurra nukuhita okutamba ebitambo nk'abashema abatamanya kuba barikukora kubi haleluya nooza owulidde era n'enkiza eri abo eki kigaruza ari abo baasuubiza bye batasobola kukola bye batasobola kutuukiriza baayogera eby'obulimba bakagamba ebyebishuba bawaayo ebitambo ebitali byabwe bahayo ebitambo ebitali byabo kitange tata olaba wawamba bannaggwano nooleba okakwata abamaani abeeyita ab'ekitalo abo ne beeyita abamaani abalina ebisa ebyogi abo biina ebisa abalina amagye agakabi abo biina amahe agakabi tata tawo omulengazima may you put a rainbow gwetooloole buli wamu and it saturates busimbe buli everywhere. wamu Let it be butandike everywhere. okunywa buli kimu buli omu Let buli it kimu buli start omu squeezing everything, every okyuse water. omwaka And you change okyuse the year, ennaku you change the okyuse days, essaawa you change the okyuse hours, eddakiika you change the okyuse minutes, obudde you change the okyuse time, entebe you change the okyuse engoye city, you change the okyuse province, obuyinza you change the authority. kitange kitukolere nga uganda Father, do it for us as kitukolere nga Uganda. uganda Do it for us as kitukolere Uganda. nga uganda Do it for us as Uganda. kitukolere nga eggwanga Do it for us kitukolere as a nga bannansi country. Do it for us as citizens, tuleme Father. kufuuka babi olw'omubi omu So that we don't become the tuleme bad kufuuka babi one. olw'omubi omu So that we don't become the tuleme bad one. because of kufuuka the babi bad one. olw'omubi omu So that we don't become the bad one because of the bad one. Father, tuyambe help us. tuyambe Help us. tuyambe Help us. sigenda kamalayo olw'obufunda bw'obudde ekigulalogi kikomekkereza ka vidiyo ako olwaleero naye nze mbawadde ndabagaye nti bwe mba wandali ndaba emirundi ena nkutwalako ne ku sayidi eri olutinoze gye ndabira ensonga ezo nakyo mbawadde esayidi eyange endala nga nvudde ku bigambo bye byayogedde bannaddiini abalala ki ekibaganya okwogera ebigambo bino mu mbeera eno naye mbabuulira lwaki baganya obyogera olw'ensonga nti buli avaayo yenna Museveni amukwasa emmotoka n'ensimbi tosobola kuvaayo kutunula mu kamwa ka Museveni nga yakuwa enguzi ekigulalogi kiwedde vidiyo entuufu etandise ntandise bwe nti Kansulenti Yoseriti bahabara otabasiri mutano wakale kyenseri todezide nsanga bisibe nanyini kabuyonje etambula lukwata sini ya Ssabasosoze otuuse nga sindalambula nsonga zino kansooke mbagambe bigambo ngenda kubasaba mwenna abaana bannambi abaganda abatali baganda mwenda bannayuganda mwebale kukola mulimu gwakulabisa Ssabasosoze n'omusajja omugwira ono Munyarwanda Yoseriti bahabula n'akabondoke era ali ku pressure tabangawo yanyiga pesa
wetwogerera Yoseri bwabanga ayina kalimagezi ye tuyita computer oba laptop amapesa gonna ganyize epesa lisigadde mu ngalo libaliyita delete oba yusangula Yoseri ayina kalimagezi je tuyita computer oba laptop oba yina simu ya buyonjo ngepe amapesa gonna ganyiza agenda aganyige pesa lyasigazaako baliyita delete ate ng'engalo ze zikankana ennaku zino engeri gyalina dementia engalo ze zino zikankana zinaatera okukwata ku pesa lya delete kati ali ku pressure ey'amaanyi olw'epesa lye yanyiga erya tribalism lweyaga nti abaganda basosola bakyagulanya asosola kati epesa lyamulidde kubanga abaana bajje buli wino okulaga nti akola ki asosola ate abaana bamulaga buli kimu ekiriwo abadde ayina kukola atya okujja ebintu bino Nabagambi bagenda kuleta ebibozibozi bya battle simanyi ono battle simanyi ngenda ku battlinga mujja kulyanga n'embizi bazitedde concert embizi ku mbizi nga zigenda kuyimba na buli kimba izo kikulu okubeera waawo so zonna battle ezijja mu zinire zigenda kujja simanyi ono agenda kuyimba n'ono simanyi ono agenda kuyimba kati music industry bange etuuse ku battle then mubeere okweralika kuba kye baagala babeere that's not the issue yengenda okwadressinga omwami ono ali ku pressure jatabanga kati abanoonya pesa kiri agenda okunyiga ne pesa lyasigazo liri eri lya delete lyasigaza ku laptop ye is about to delete na ye before nga tanda deletinga I know making sure nti alaga public nti alina abantu kyata kyasobola kukola omayibo tukula mu myaka gino ova mutongo olina ebiwula oli mugumu nnyo ne batuka myaka wa 5 nkaaga otandika ennyama okuva ku magumba nga nawe wenyini teweewulira ng'otandise okusooka kati Yoseri asoose embeera esomusooseko buli kimu kisoose ayiise windows anoonya weyeekwata talabawo ayina kukola ki kati munnayuganda yenna gy'oli oba oli musoga oba oli munyolo oba oli mulugwala oba oli muki naddala abaana bannambi ngenda basaba n'obuwombeefu Yoseri bw'aba anoonya weyeekwata ajja kuleeta buli omu amwetege afunirayo ekifaananyi ngenda basaba n'obuwombeefu abaana bannambi n'abaagala obuganda bannayuganda temugeza oba muli ku Twitter oba muli ku TikTok oba muli ku bwenyi bw'ekitabo ne mugezaako okuyisa olugaayo mwonna abagereka wa Buganda Sylvia Najjinda baami mbeegayiridde temuvuma mukyalo oyo ngenda babulira ensonga lwaki temuvuma mumuleke mumwesoge mumuleke temuvuma Sylvia Najjinda mama wa Buganda mumuleke temuvuma Yoseri ennaku zino abantu nabamu bayita kiro mu State House nga ayagala kufuna kifaananyi nabakirage public essaawa zino amanyi nti Obuganda bwamukyawa ayina kukola ki kati ye bwaleeta maama waffe Sylvia Najjinda n'abagereka Buganda n'amuteeka mu kifaananyi n'amweraga bw'ati abalowoozesa Abaganda nti Obuganda abulina mu ngalo ze era Abaganda ali nabo omukulu twakutegeera dda tolina Buganda bw'oyagala obusaanyaawo mbayigiriza nnyo okusoma ebifaananyi n'okusoma entambi ezitambula kye tuyita videography ne kye tuyita photography. Videography kwe kusoma video ezitambula, photography kwe kusoma ekifaananyi. Kati mu kifaananyi kino tunamu kye tuyita photographic interpretation, okunnyonnyola ekifaananyi ne facial expression, omubiri gw'omuntu oguli mu kifaananyi yapozinza atya, yayimiridde atya, yatunudde atya, yayambadde atya, ekyo tuyita photographic interpretation. Kati facial expression gwe mubiri gw'omuntu bw'ate bwe yatunudde na biki byabadde ali mu kiseera ekyo mu kifaananyi ekyo. Kati mulabe ekifaananyi kino, ye kennyini yabadde ayambadde masiki nga ne maama yambadde masiki, naye sooka otunuulire ekifaananyi ekyo. Ekifaananyi ekyo yeeteze bwetezi mukyalo ono, mulaba bulungi nnyo, yamweteze bwetezi. Era naye ng'omuntu ayagala ebifaananyi omulaba engeri gy'atunulamu, omuntu yenna nga wabadde oyisa omuntu mu mirembe, kiba kitegeeza nti mbeera n'ebifaananyi ebisukka mu kimu ne tunoonya ekituufu kiki ekyabaddewo, naye body language ya Nnaabagereka yennyini. Genda onoonye ebifaananyi bya maama waffe Nnaabagereka byonna byali mu bulamu bwe. Bw'olabayo ekifaananyi ng'afaana bw'ati, jangu ompemule. Genda onoonye ebifaananyi bya Nnaabagereka byonna, Sylvia Najjinda Luswata, onoonye ebifaananyi bye byonna bw'aba ng'afaana ng'embeera gye yabaddemu bw'eti gye yabaddemu. Tunuulira Yoseri kennyini, naye kennyini
omusajja yali asobola okwesimba ng'omuti gw'ettala atandise okweweta alinga omuti gwe papaali ogufuuyibwa empewo ndowooza omulaba kati yeweterako oludda lumu okitegeera bulungi nnyo kati omwami ono yayagadde okwetega n'abagereka wa Buganda okulaga ensi nti Obuganda alina bwomu ngalo tebuliwo Obuganda mukulu bwakukyawa era tewakukooyera ddala ettaka lyaffe litugjeeko abantu bajje mu bizinensi abaana baabwe obasse buli kimu okikoze Ssaabasajja Kabaka n'omwegezamu n'omumiza omusu kubanga gweyagala kutwala ttaka teri muntu asobola kukwagala kati mwenna ngenda basaba temugezaako ne mulumba mama waffe nomuleke abasajja bano bakuteeka mu kintu kyotajja kusobola ne bakuyita ne bakuba ekifaananyi bukuba baagala kintu ki kulaga public Museveni Obuganda tebuli naawe twakukoowa wadda era njagala kutegeeza kino kyewakoze tekina kikigenda kukyusa ku Baganda kubanga mama waffe Nabagereka yes mama wa Buganda naye muntu ng'omuntu naye Abaganda Buganda obuyitirivu ye muntu waagu naye Obuganda bw'Abaganda bw'oli mu kucunya bwe bukutandisa okuteeka mu mbeera enoonya abantu obeetegebwa kuba ekifaananyi ebigambo wayogedde wagambye nkyazizza n'Abagereka wa Buganda n'abantu bazze nabo mu nju yange eno ey'obukulembeze twogedde ku nsonga nnyingi okuli ez'obuwangwa n'emirembe mu nkulaakulana ne kye tuyita obuntu bulamu gw'olina obuntu bulamu bw'oyogerako tolina buntu bulamu era byoyogera byonna tulaga bulazi nti ebintu bino byonna biteeketeeke bulungi nnyo naye awo tetugenda kulwawo njagadde kusooka kulaga nti tolina kyosobola kukola wadde omukyala omuyise n'omwetega ng'olowooza tugenda kukola kye tuta self destruction tuveeyo tulumbe n'Abagereka tumukandika omukalakata nedda ssebo tutegeera otwavaawo kati twakusoma ne tukumanya nti kati weetega kati mukwetega gweyagala twekuba amayinja ogamba Abaganda batansovuma n'Abagereka nedda ekyo ekigambo kya self destruction okweyuza n'okwekuba nga gw'otaddewo ebintu byo tugwire twabibuuka dda mama waffe tumwagala nnyo tetuna kye tugenda mukola twategedde nti wakimukozesezza ng'oyagala okulaga public nti Abaganda olindabo ng'ate gobadde obasosola by Vietnam awo kaggweredde mukulu kubanza embuusa abaddozo kitegedde bulungi nnyo kale mwenna abaana Abaganda abaana bannambi bazzukulu bannambi temugeza ebere comment kebere kitemugezaako okuvuma n'Abagereka Buganda please mumuleke mumwesonyiwe oli abadde n'ekigendererwa kye ekitegeke ng'ayagala mujjemu akiteekeyo mulyoke mumulumbe n'Abagereka muvume nedda ekyo temukikola mama waffe muleke oli kyeyakoze kyamulidde kuba tekina kikigenda kwongerako omanyi lwaki tekina kikigenda kwongerako wetwogerera essaawa zino ndowooza kansooke wano wetwogerera essaawa zino nagamba bannayuganda ne mbagamba nti Yoseri kyasinga okwagala kwe kusaanyaawo Obuganda mu ngeri yonna esoboka era n'atuteera kawenkene Mengo n'abeerawo awo nina information gyenzize nayo ngenda gikola wano nesigenda giteeka ku social media until 1 week later ngende njite nga we mbagamba nabagamba nti olubiri lw'Emmengo lwatwalibwa dda amasiro g'ekasubi gaatwalibwa dda nze ne information ngenda gibasomera mugenda gitegeera era mugisharinge bulungi nnyo kati kinjera bategeeza omwami oyo alowooza nti yasinga okutegeera kati njagala nsooke mwalye ekisookera ddala essabbiiti 2 eziyiseeko emabega najja ne mbagamba nti bajjajjaffe abataka ab'ebika babakozesezza ensobi babagjeeko omunyonyi ogumaamira ne babawa eggi mwesubi omuwula era mwavere musagambiza nga bakimeza okw'omusana nti atufunye ettaka wano okuliraana Bulange Mmengo naye njala bagamba mu sabbiiti eri ewedde era nga tulwana ku program Bulange Mmengo nabagamba nti ettaka ly'obutaka lyammwe lyonna mugenda kuvaayo nga mukomekkereza nga Yoseri yalitutte kansoke nsoma obubaka buno then obusigadde sigenda busoma kubanga bujja kujja bukka mu mawulire agakagwawo era gatalinda omukulu w'ekika ky'effumbe mbiro za nkya wamu ne katikkiro we Ssebaggala Kigozi John bamaze okukwasa Yoseri Tibahabulwa tutabasira mutamu wa kale kinseere emizezere ensanga bisibe ekyapa eky'ettaka
eri ekika kino eriri ebakka obusiro naye nga nabagamba wiiki bbiri ebega nti ettaka buli mutaka yenna eyawubya olubu lw'ekigere etasinkana Museveni ettaka eryo terigenda kukola ki terigenda kuba nti lisigalawo nabagamba mu abawadde zino eka bbiri naye agenda twala zaabu wa buli butaka bwa kika eyagenzeeyo nina amawulire naye njala sooka geetegereza naye nga babaga nti ebyange bwe binsanga wano ate bwe mbibagamba ne bituukirira saala nnyo okubalumya mitwe nina ekintu ekiŋŋamba bajjajjaffe baabafera nina ekintu ekiŋŋamba baabafera nga n'ekyapa kye baabawa eky'emmengo bandibanga ababawa kya Nassalondi ekyapa oligino Yoseri yakisigaza ate temwene mugenda mubwalira nina ekintu ekiŋŋamba baabafera mu kubafera temwakitegeera kati abafera ewakane mu kibira obutaka atandise okutwala amataka gaabo n'ebyapa n'abitwalirako neeno teri muntu nabagamba teri muntu mu nsi yonna asobola kubeera wa kisa kusinga Mukama Katonda n'okusinga ensibuko yo gwe noloza nti akuwadde Yoseri si Ssaabataka musajja momboze eyajja agoba oluuma okutuuka mu Buganda ajjawo obuyinza obukwata abataka ba Buganda obbafuula ekisiimuula abakozesa kye bakyayagala mwe n'abajjako byammwe byonna n'abalaga nti ate kati yabawa ettaka ekyo nakyo kikyamu akikola temunenze ŋŋamba yabafera gye binakomekkereza tujja bitegeera omanyi ffe tubeera n'obudde tubuwa oba wendi oba siriiwo bijja kuvaayo nga Yoseri yabafera tosobola kunga nti Sserwajja okwota ate atuuse n'okusinga nnyinimu entannama atuuke n'okuba nti yakola emirimu egy'ewaka n'okusinga nnyinigyo nnyinimu kale ebyo byonna tubirabye mu ngeri yonna esoboka okwo tuyita okutandika okusaanyawo obwakabaka bwa Buganda n'okujolonga ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka bajjajjaffe abataka b'ekika mbajjukiza Yoseri tagaba kintu nga tolina musingo gw'omuwadde era mbajjukiza mwawayo musingo ki waliwo ebiboozibozi byempulira ate nga byandibanga bituufu eriyo abajja okuva eri ku bataka ba Buganda bajja okugwedda lw'ebbabuleko omuliro mutandika okweyiwezanga olwanubako nti Ssaabasajja tetukyamulaba ate mirimu tegitambula Mengo tukoze tutya kale no tukolebwe tuti tunoonye omuntu ayinza okudda oba kukwata okutambuza Obuganda Ssaabasajja Kabaka tumunaabire mu maaso ekyo gye kiri kubanga Yoseri yasiga ensowole mbalangira n'asiga ensowole mu Bambejja n'asiga ensowole mu bajjajjaffe abeka abataka n'asiga ensowole mu Bamasaza n'asiga ensowole mu Bamagombola n'asiga ensowole mu lukiiko lw'Emmengo n'asiga ensowole ne mu bantu ab'enkizo abeebuuzibwako ku nsonga za Buganda ate bwe lwatuuka mu kulyankuzibwa ate munnange bo baalya ne bayitawo bo kennyini ne beeryamu enkwe kati Yoseri yajja kuba akwata mu jjenje ekkalu naye nga bwe nabagamba nti buli anaavaayo okwayuuya ng'atannafuna kamuntamu ku makya oba nga wemmagazzanga omuwulu amulisa ku mawolu paasipooti y'obeeranga nayo mu ngalo kubanga tujja bbambalira ate tujja bategeeza kye mugenda okukola ekituufu mu bye mukola byonna mubikole n'ebisigadde mujja bitegeera nti baabafera ate muli bantu bakulu tetwagala nnyo bayisa mu maaso ffe bazzukulu bammwe ne tubagamba nti ow'ebbanga bw'otamuwumukira munnange teweebikka ennaku zino enkuba etonnya nnyo akaweewo kangi kati bw'otandika obutawumulira babbanga oyinza obuteebaka kati zeze ensonga zetubagamba nti ebintu bino bitambula ne mubiraba ate nga temusobola byogera kwetwogera nti Abaganda bonna batandise obbagoba ku mataka bino byenjogera era njagala kuwaabira Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti ettaka ly'Obuganda lisinga obungi lyonna litwaliddwa ng'abasajja batamanya ŋŋamba bagenda diteekako projekiti zaabwe nga n'endala abantu bali mu kubundabunda nga bada bategeeza ku lwakusatu n'olwennyina bategeeza nti ettaka eriri e Kasanje ne bateekako barracks ey'abasajja balumira mwoyo obava mu nsi yonna
abeetegefu okusanya bannayuganda singa wabeerawo ekintu kyonna ekijja kale ate waliwo ettaka lye baali baagala emyaka nga 10 n'omusobe babega naye nga buli yaliriko baali bambalidde obukadde 12 buli eka naye njala kubuuza Yoseeri gwe bw'obanga ente emu nnusu Bulaaya ogitunda akadde bw'ebanga ente emu zino ez'amayembe amawanvu ozitunda essente ziri wakati w'omutwalo ogwa $1 kutuuka waggulu kiki ekikuloozesa nti omuntu gw'osanze ku ttaka emyaka gyonna ogenda muwa obukadde 12 ajjeko ennyumba yagisengule atwale ye njala kubuuza mukulu bw'ogamba nti bw'ogamba mayiro ne mayiro ziriko ettaka ogenda kuzimbako balakisi y'abasirikale ab'omu bbanga bagenda kulwanira luddawa tulina olutalo mu Uganda era ab'omu bbanga olina nnyonyi ki ezigenda okuba nti waliwo bintu bibuzabuzi esigenda kulwa kambazanyira akatambi kano kukawulire kalimu akawulira naye kambazanyire kana akawulire kubanga bamalidde bagenda kujjako bantu naye bano bonna abali ku Baganda tekuli muntu mulala bino byonna abikola nga bajoga Baganda wuliriza bulungi nnyo ate Masaka okupunta ettaka ogenda okuzimbibwa ettendekero ly'amagye ag'omu bbanga kutandise wakati okwemulugunya okuva mu batuuze nga bagamba nti si baakuva ku ttaka lino ettaka eryogerwako liweza square mile 12 era nkuliko ebyalo 4 lino lyabalirirwa emyaka 10 emabega nga buli yiika yali yakusasulwa obukadde 12 abatuuze ze bagamba nti mu kiseera kino ntono nnyo katubifune mu bujjuvu Wedde amagye gasisinkana abatuuze mu ggombolola ly'e Bukakata abali ku ttaka amagye bwe gaagala okuzimba ettendekero ly'amagye ag'omu bbanga. Ettaka lino eriweza square mile 2 liriko ebyalo 4 okuli Bbaale, Kisaasi, Bukaayibi, Kosane na Bugabo. Mu lukiiko luno abatuuze bava mu mbeera nga bawakanya ekyokubawa obukadde 12 bwokka mu buli yiika ze bagamba nti ntono nnyo mu kiseera kino. Singa ffe tujja n'amaanyi nga twagala kutuukiriza kiri kye tulina mu bwetegese kukola kati amagye nga gali wamu n'akakiiko k'ebyettaka e Masaka batandise enteekateeka z'okupunta ettaka lino okulaba awatuufu we liyita okutandika exercise netutuusa ku gavumenti okutwala ettaka lino okulifuna okulijja ku batuuze abali baddeko square miles ziri 12 abatuuze era bakyemulugunya ku nteekateeka eno okulaba nga batugoba wano abafu abo bonna be tulina tugenda kubazzaawa tulagenda nabo tulina kye tujja kubatwala bagamba nti okuva lwe baabalirirwa ebbanga lyetoolodde ekyabaleetera okulowooza nti pulojekiti eno yandibanga yayimirizibwa kakati emyaka giyisewo 10 lwe bakomawo nze nagumiikiriza emyaka gyalinga 3 oba 4 netukisira nekulira nga ndowooza baabivaako n'ensimba emmwanyi twewunyiza obudde okujja otuga kyatayagalawo beerayiridde nga bwe batagenda kwamuka ttaka lino okutuuka nga baweereddwa ssente ezeegasa abantu abafudde ku ttaka lya Bwakabaka eriri mu ttaka eryo eryogerwako fe tugamba kife tetwagala kukola ki vaako naye bali abalala kibakitegeeza nti mulimu n'okusaba dizayinikuleki ekyuka ettaka lyange limuyiika 2 naye nzisisemba nakamu kutwala bintu byange kubanga nkadde sikyalina gyendaga sikyalina maanyi gayinza kugenda kutema mutala sigalina kunsindikawa gye ngenda okufuna environment nga gye mbaddeku bannange togaa nti twatidde bali abantu bantungako ate nze era nga nina ekintuuseko nga kinyigiriza nze newoba wenkana enjwe era nkutuukirira omubaka wa Bukoto East Evans Kanyiike aliko byayogedde ku nsonga eno erisinga lyo lyali public land nemufunako ebyapa kakati mwe muyina ogwannannyini ono ayagala amagye gasooke kukkaanya n'abatuuze abagenda okukosebwa enteekateeka eno bagala nga abatuuze bakobewo nga n'abatuuze bonna weebali era abakyala abaddamu Deusi Sanda akatani ne kabafulumya kweni TV simanyi wano bali nemwebala obuvumu obwo gavumenti egumiza abatuuze nga bwe bagenda okuddamu okubalirira abagenda okukosebwa enteekateeka eno kati mukulu Yoseeri
tukimanyi bulungi nnyo enteekateeka yammwe y'okutwala ettaka lya Buganda lyonna kubanga mwateeka empwezengeza mu Mengo square miles 16 square miles 16 ogenda kuzimbako barracks oyina ennyonyi zitaka wansi wa 5 zigenda kuoccupyinga square miles ez'abazzi ne mumanyidde Omuganda kati gobova ne weeteega mbu simanya Abaganda bakukyawa zezo nsonga lwaki twakukyawa tukooya kati bakazi mmwe Baganda baffe bali mu kkaano lw'ettaka eryo ekyokukola mukimanyi omwami omunnamajali awo bamuyita abali ku ddaala ki bamuyita Kasande oyo mwanyina wa Janet oyo Kasande musajja Munyarwanda mwanyina wa Janet mumumanyi bulungi nnyo yakulya balakisi ye Kasijjagula Masaka musajja Munyarwanda oyo Kasando yabadde ayogera musajja Munyarwanda mwanyina wa Janet aliko Luganda ku Janet eritakira okujjagana okunzanga Sempijja ono oba kati Minister wa Defense Sempijja nga ne mwali kuba ne musajja wa Kabano bebagabye ettaka lyonna ku lubebe tolono olw'ennyanja Nalubaale okwetoolawo nawonna okuyingira Masaka Luka yonna oyo musajja Sempijja alibaddemu kati ekyo nakyo mulina obuyinza kati kansubire nti abantu abaliraanye Ssaabasajja Kabaka mutuuse nga ngenda okusooka okuzzaayo akatambi kano ak'omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata Batte keyayogera bw'amala okubyogera ebigambo bino mbabuulire olubiri lutuuseewa n'ebittaka eyimiriddewo baani abagenda okulitwala nga sinazanya katambi ka mugenzi Sheikh Nuhu Muzaata Batte kansooke mbategeeze mwenna bazzukulu bannambi ani abaluga nzija nze kimpa nekinnoonyesa obulamu bwange bwonna nkubaggula maaso nakubategeeza nti Obuganda kusaanawo ni temutegeera obasanga biprogramu bitazinga basobola kwogera ku nsonga ekwatagana ku buwanga bwenna nnaggwanga li mwenna abali mu Uganda mwenna kati kambagambe nabagamba mujje ssente mu bittavu by'abasajja mwagaana mukyazo nga mugenda mugulawo accountable bank nabagamba nze buli lunaku data information ne evidence nabagamba banka zonna ezisigedde omungi mu Uganda zonna zaakabano basajja babbi ne sentinel lwavaamu Dr. Kizito Lwango lwafa sentinel neyefa kati waliwo Equity nabagamba Equity enere mu Janet ne family bananyini Equity yero nga muwakana era mu bintu bibakoze kwekuttattana kye bayita olulimi Oluganda tebeetaagamu olulimi Oluganda mu banka yaabwe okubategeeza bino mutegeere bulungi nnyo bano abasajja mu nnimi ze balina ng'oddukanya bizinensi nabo zizino wano wammanga eno gye bayita Equity Mobile eyo gye bayita Equity Mobile ogira bulungi nnyo Equity Mobile nnimi ki eziriko ku Equity Mobile wetegereze bulungi nnyo ennimi zokka eziriko ziizo ogenda kutya mmanzi byange bibagamba ne mulooza nsaaga ziri ku nnimi ki ezo soma muziwandiike nnimi ki ezo ziriko ziri ennimi ezi nya kanzi basomere bagamba bwe bati tukwaniriza ku Equity Mobile londawo olulimi lw'oyagala okukozesa ne bateekawo kalo kali mu luzungu agadde kaza mu Luganda mbategeeze bagamba welcome to Equity Mobile choose your language Oluchina ne bagamba wali hitimo n'olulimi Olunyarwanda ne bateekako olulala wali balulimi ki kati ennimi ze zino ziri ennimi ezi kuliko Olungereza kuliko Oluswayiri kuliko Olufalansa kuliko n'Olunyarwanda luno kandu bagedeze musoke mu lulabe kuliko n'Olunyarwanda Ekinyarwanda Oluganda luli ludda wa nabaga abantu balwanyisa identite ya Muganda na buli kimu kyonna ekikwatako eze nnimi ngenda kusula nga postinza akantu kano mugenda ate Equity temu editinga kintu kyonna temukizaayo zize nnimi ziri nnya kuliko English Swahili France Kinyarwanda kuva dingo Olunyarwanda lulimi mu Uganda era nga lukozesebwa ne mu kutransactinga business mu Uganda nga Oluganda teruliiko kuliko English, Swahili, French, Kinyarwanda.
n'olwo China kweruli oluganda balujjako kati yagamba tasosola kubanga ye Janet tayagalira kodda akulu ekigambo kye bayita ki muganda mu Uganda awo tuvuddewo kati kabikkuse kansule Ssaabasajja Kabaka omuntu yenna muli okumpi atuuse kansokenza nnyo akatambika omusajja ono mbasomera ebyapa byonna ploti namba then mujja kubuli obuganda ani yatunda ettaka lino olubiri lwatukadde okubira mu ploti zino wammanga ono ye mugenzi ebigambo yabyogeranga tabiruma muwulize bulungi nnyo omusajja ono wuliriza bulungi nnyo ate ze neebaza Allah nendaba ensonga nengibagamba ne mummanyira ne munvuma kati olwo lwemmanyimanyire mwandeetako kati olwaleero mwatandise okutagguluka nabagamba ne bagamba nti mwedu pipo bana bamafiya b'emmengo bapangapangalira ebintu by'emataffaali banoonya kubabba omusajja naawe ojjagioli n'omutunuulira sasa ekimemeya amugandireeta ettaffaali owulidde ddala omanya olanyita ekyakola kyabuvunaanyizibwa ne tubaga kyawo bamafiya ne munvuma ne mumpita naye kakati byakyuse abanene abakulembera okunvuma buli ne bampita mu Tanzania kati bebayita abatanzania bebayita abadaama nze nasigadde enjingu airani yange nyimiridde ndi mukirasa ntunuulira kazannyo katandika butandisi maaso ku lutimbe inshallah bwe bagambanga tumuweeyo makubo ga Allah nzisina kyembagalamu kati muno mwamaliriza nabaga nti wano masengero asobola okugenda n'asula mu masengero aluwa taliyo naye mwaba wa ssente kati babatandise byapa kyapa mu ngalo myaka 49 ebyo byonna byakifere kyapa mu ngalo myaka 49 kifere bwe kinaggwako mu mateeka ga liisi landlord after 49 years landlord waddembe okukukolera linyuwo ya liisi oba obutakuddiza bupya liisi bw'atagisa bupya landlord nannyini ttaka ow'emmengo ajja kutwala ettaka lyali eddize na byonna byonna ebyobugagga by'otaddeko tebabalimbalimba nze mutabani wa kabaka omukulu tali wa kabaka omukulu osala ebiguli ngulu tali wa kabaka omukulu obuli abasajja abakundafu otwebakonzi otukulira obuganda mutandisa okutawaanya kati abantu nebagera ku makyanga batudde badisikasinga kabaka yali ayogebwako mu biseera biri eri abasajja abakulu ate mwakoze bubi mwabubye kabaka mwakoze bubi bano bamayiga muvume abo bonna bamafiya muvume nga bwe mwagala naye kabaka ne mumuteeka musina enjokaano zammwe ate namwadivayisi nga bamayiga kubanga baligenda bembaga okuyisaawo so kyebagamba nti abasajja bamafiya mu nkola zaabwe bandi wagoni nga bajja bakuŋŋaanya abayaaye nagamba Bobi Wine mutabani wange ne muga nti yange ompadde essaawa 24 nayogedde ku Luganda ompadde essaawa 24 bwe sigeetondera ogenda kukuba mu biyimba kale lukube Bobi Wine mutabani wange lukube kati gwe gwe basenze ayina otandika okuwoloma kaakati okutaka kwa Buganda kwayise ku mukolo gwo abantu bavumye Ssaabasajja neggulira ng'amaanyi gampeddemu nabagenda bano bamayiga mufume temukitabo owulidde naye kabaka ne mumuddako ne muvuma kabaka okutuuka kwekyo baganda mu Uganda era mukyaliwo era mukyeyita nti era muli baganda buli omu najjayo ekigambo kyekinene kalagala ennyindo zinyire ti simanya amaaso gatati afaanana bwati si Buganda si muki ebigambo ebyabaganda bano mubyetonde era kati yemutugamba nti awangaali Ssaabasajja mulimba anawangalira ku trust gye mwamukasuse mu bisasiro kati nabaga nti muweeyo makubo ga Allah nga mwagala kuwaayo ku ttaffaali ettaffaali ne kabaka n'alibengera n'aga nti ettaffaali liyimirire kubanga teryali terigasa yali nkola ya kifere genda onoonyeko omukiro obucakakiiko akali ku ttaffaali buli omu akyabuuza munne kubanga baali ku byakiyaaye tekyali abuuza munne so kyebagamba nti abaganda ate kati tuyayongedde kunywera n'agamba tebajja muba we baasiira kaakati munywere bunywesi ettaka lyamu oluvannyuma lw'emyaka 49 buli omu yalimanya aliba akyaliwo naye bwe bali babagambye nti bajja kukuza bupya liisi ebinaddirira mwe munaabimanya nze mbanywereza ku busiraamu bantu mmwe ebyo byonna byongenda mutagattaka musidda mmwe munywere ku busiraamu muwangaale nga muli basiraamu muve nga bali muli basiraamu musabe Allah abazukize nga muli basiraamu kubanga obusiraamu bwe bw'okubeerawo ebbanga lyonna n'omukatuliki wangaala ng'oli mukatuliki n'omuprotestanti wangaala ng'oli muprotestanti byokyo
balisa chachi zonna nfu otuka mu chachi mu nsi muno n'oga chachi bagigula lwa Sunday ky'ekizibu kye mulina femisituleta ku at least bagigula buli luvannyuma every after 3 hours tugigula ne tusaala naye entambo eza Sunday n'osanga obuwundo nga buyomu naye nga muli bagagga ku byalo temusobola na kukola kanisa mu musabira ate nabagamba nti abaganda okutagalira ebyo byonna batuzimbirewo eddwaliro nga ddwaliro lya Buganda n'ekyo kyabalema kubanga tebafunamu bateekewo essomero lyakisomero balikola Nnabagereka bamutunda bisanatuku gwe bw'ogenda n'osoma n'ogenda olaba emikono egyasayininga transaction ya Nnabagereka okwamu amagezi kyobalaba nti ku CBS puroguramu bagireeta ne bagigobako eya Nnabagereka lwaki kubanga Nnabagereka primary school abagitunda baali banene ate bemengo uli kati Lumengo Buganda butunagenda okuviira mu kino inshallah nga Obuganda bumaze okugwira ddala wansi abataali nga bantu ba Buganda bobote bebateekateekanga okwagala okusuula Buganda n'ogizisa naye kakati Baganda bennyini ate nga bali mu Buganda mwennyini ate bali Mengo yennyini yewali abafere basaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumala Buganda n'ogizisa fere tubemuwalampa tuba tulabye ebikyamu nga twagala balawula kyabafere bazze batandise ettaffaali abafere bazze ekyapa mu ngalo mwene mutugamba nti ffe tuli babi temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda noloza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bicenge ebbanga lyonna bantu ba Buganda balabuse era ebinadirira mu birenge eneekyali ntandikwa inshallah katandika butandisi biidhinillahi taala naye mwe bakubiriza bannaddiini omukrisitu ogenda okukulembeze okole ekkanisa ye omukristaayo ogenda okole ekkanisa ye mwe abasiraamu mukole ebizikiti n'ebifo byammwe ebyobusiraamu Allah tabaraka wataala gyagenda okubaweera byemwagala. Sheikh Muzata Nuhu batte Allah akuwummuze mirembe ebigambo bino byonna byogera naye abantu baali tebakuwa matu nze mbyogera ng'abantu alumbuye alabika avuula Buganda avuma Ssaabasajja Kabaka amulaba mu kamwa naye bagamba ekikutte obudde kibuta era bangi bakirabyeko naye bw'ogoberera ebigenda mu maaso mu Buganda weewuunya kyebasooka okukola kwe kusalako Ssaabasajja Kabaka obutamuwa mukisa kubuuza nakulaba ki kigenda mu maaso mu Buganda ku nsonga ezimu lwaki Nwana ne Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga kusaanyaawo obuvuo bwange obw'ebyenjigiriza wasaanyaawo essomero kwe nasomero Nnabagereka primary school n'oliguza mu 7 ne mutabani Muhoozi Kanyarugaba kusaanyaawo essomero lyange Nnabagereka primary school ettaka n'oliguza Muhoozi Kanyarugaba n'ekitayo mu 7 ensonga lwaki nkuliko otunza amataka mangi wasaanyawo social center Emmengo okulira n'Abasiima house wennakulira wennazanyiranga era ettaka lya Buganda n'olikuza Muhoozi Kanyarugaba ng'akozesa Hamis Kigondo n'amataka mangi n'abo bajja kuvaayo lwaki nzanye eddoboozi eryo kubajjukiza omutamiivu tabaagambwa era naye bw'oba toli mu bwangu ekintu kyonna kye bayita liizi kinoonyerezeeko nga tonnakwata buuma bubuteeka mu kintu kyonna kiyitibwa ttaka ng'okula liizi nja kibannyonnyola nga nfundikira akatambi kano najja ne mbagamba nti Yoseriti Bahabulwa Lutabayisirwa n'akabinja ke ettaka lya Buganda lisinga obungi bazze balikyusanga bikooyi naye mwina kye mugenda okuwulira mugenda kutya nabagamba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo olubiri olwo lubiri lwa buwangwa era bwa nnono bwa Buganda kikimu ku kitiibwa kya Buganda ekisigaddewo wepo n'amasiro g'e Kasubi naye gonna gali mu lusuubo
Kansome ebimu ku byapa bino mugenda biwuliriza sijja biteekako mutimbagano naye yenna yali emabega w'okukyusa ebyapa bino bidde mu mannya g'abantu ne plot number z'engenda okusoma nsaba buli muntu yenna Omuganda ayina engeri gy'ayinza okutuukamu mu bifo omunoonyezebwa plot number oba amataka gano ogenda okebera plot number zino obuuze baani bannannyini ettaka lino eri lyatuuka okuva mu ttaka lya Buganda lifuke eri abantu Ssekinoomu mu lubiri emmengo po n'amataka ageetooloddewo okwetooloola olubiri olwo agaayaga Obuganda tusimbudde. Ekyapa kitebwe kifaanana mukirabe sigenda kulwawo katukitandike bwe tuti njala nibasomere muwulire bulungi nnyo naye nsaba omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka omulume kutu oba olikodinga ebintu bino Ssaabasajja Kabaka atwale obuvunaanyizibwa asobole okulondoola obuvuna obuddo bw'ebintu naddala byengenda okwogera ensibuko yabo kubanga abasajja bano abaatuula emmengo basajja babi nnyo. Ettaka lino eri olubiri emmengo n'okwetooloola olubiri okwo kuliko ettaka ery'ennono eryabeerangako kati kambasomera ebintu bino muwulire bulungi nnyo. Mwenna bamanyi eby'ettaka bwe njogera kye bayita bulooko nnamba oba okimanyi bulungi nnyo kati wulira kantandike na bino wammanga kubanga ngenda bawaako bitono ebisigadde ennyinza obutabibawa olw'obudde kubanga ebintu bingi nnyo naye njagadde mbasomololekoko ku byo buli muntu agenda okutegeera nti bye twogera wano tuba ne information ne bwino abikwatako. Ngenda sooka bawaako ebimu ku byo then ebisigadde bijja kujja oluvannyuma kansooke mbaweeko bino ndowooza tugende mu maaso. Kibuga block 7 poloti 137 place Katwe market kuliko FC 10,416 kuliko PC 13,229 instruments number area owner date kuliko kuli acres 7 n'obutuntundu 9 ne balaga obwannannyini bw'ettaka lino nga lirimu HH the Kabaka of Buganda. Ndowooza nandisuubidde HH the Kabaka of Buganda kisoma His Highness the Kabaka of Buganda bwe mbanga serabidde. HH kiyimirira ku His Highness bwe kyandibadde kiyimirira bwe kityo the Kabaka of Buganda. Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri 1931 eyo block number ngibawadde ne tugenda ku block number endala eri Kibuga block 7,138 place Lubiri Parish Mengo oba Paris Mengo FC kuliko 10,000 oba kuliko FC eriri omutwalo gumu 14,169 PC kuliko 6248 instrument number kuliko FC omutwalo gumu 4,169 area oba obunene ziri hectares 221 n'obutuntundu 21 obwannannyini HH the Kabaka of Buganda by the virtue of his office dated 30th May 1921 tugenda maaso ne tukkirira wansi eyo Kibuga block 7 nabage muwandike block number zino ne plot 138 under FC
14169 endala PC 6248 with 221.21 acres at Lubiri. Mengo is the palace of the Kabaka of Buganda, but following transfers have been done on this plot as follows. Bwembasomera plot number ezo n'obulere bw'amataka ago agali mu plot number ezo mu lubiri lwa Kabaka olusangibwa Emmengo. Okukyusibwa kiyisibwa kwakolebwa era nga bwe ngenda okubasomera wansi wano wammanga. Ebintu bino bazze bavulunga ebintu bino. Sirina kubuusabuusibwa. Bannaffe abeeyita Abaganda, gavumenti yaaba musibira mu bbwa, n'abantu abatayagaliza Buganda, abaaliwo ku lwa Buganda, n'abaliwo kati, bayinza okuba nga bebamu ku baakola obuvuyo bwonna okutuuka olwaleero. Wano batugamba bweti. A 1921 plot 138 at Lubiri Mengo was in the names of H.H. Kabaka of Uganda by virtue of this office. Ulida bulungi nnyo. Ba. Then it was transferred to Uganda Land Commission on date etaliiwo. C. It was taken back to H.H. the Kabaka. D. In 1999, it was given to Uganda Post and Telecommunications as plot 268 at Kibuye. E. In 2000, it was transferred to Beatrice Nachimeze as plot 1147 at Makindye. In 2022, was transferred to M. Mbabali as plot 1042 at Katwe. If any presented such current satisfied certificates of land title, would there with those transfers would be considered genuine when everybody in Uganda and Uganda as well, the whole knows that Lubiri is a palace of Kabaka of Buganda. Kibuga block, netugenda mass. Kibuga block 7, 141. Era byonna bitambula bwe bityo. Njala kubayitira mu bitizo kubazi ne papula najenzi sindika zigende. Kubanga ebintu bino byandibanga abatamanya ngamba bano abali Emmengo ne Yoseri kubasinzira okusindika omumpembe David Wasajja omusajja omutolo gende ebongereza okunoonyereza ku mpapula entuufu batandika okujingirira ebintu bino byonna okutuusa empapula za Buganda olwokuba nti Ssaabasajja Kabaka abantu amulira tebasobola mugamba bintu bituufu bo bakole ebyabwe ebibayisaawo. Era akasirikiriro kano konna akaliwo akalwanya eminya waliwo ekifumbi wanga bana baga nti mu mugw'omunaana omwaka ogujja mu gw'omusanvu wandiba nga lwe bagenda okumaliriza okwetikka olubiri olwo baluzze mu mikono gya Yoseri mu ngeri ey'ekimpatiira ey'ekijaaye. Tuza mutegedde bulungi. Tugenze mu maaso. Ndowooza abamanya ettaka mutegedde bulungi kyembasomedde mukitegedde. Naye bwe tuddayo emabega ne twetegereza bw'otya ettaka lya Buganda gye litundiddwa, baani ababibaddemu na biki ebikoleddwamu,
tekikwewuunyisa lwaki Ssaabasajja Kabaka baamuzingako. Empapula zino zisigadde sigenda zitimba ku mitimbagano, nja kufuna engeri gye zitambulamu okutuuka ku muntu omuto gwe zinotuukamu. Ndowooza kyekiseera basajja ba Kabaka abasobola okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka omutegeeze nti Obuganda buli mu matigga olwa batamanya ngamba bali emmengo abandibanga omugenzi Muzaata nga bw'ayogedde ebintu ebimu tuyinza okubanga tetukyabirina bwenti bwenjo bagamba olw'obukumpanya n'obuyaaye obufumbekedde emmengo. Nzize njogera ebigambo bingi nnyo ku butya ettaka lya Buganda lisinga obungi litwaliddwa limumanyi obungi nga n'abali baddeko basendeddwa luti nga bikere nga terina omu ayogera. Ng'anya okusoma ebyapa bino byonna bimalayo muyinza okuba muga nti sibirina njalabbi balagako wano kimu ku kimu. Muyinza oga omusajja asomyeko kimu tatubuulidde ebyo byonna byapa byogera ku ttaka lyaki ttaka lya Lubiri bibino ziri peji esooka zigenze ebyo byonna byapa. Muyinza oga omusajja yasomye kuba bibyo byonna kwadi nkimanyi Museveni nkimanyi kati ebigere bikola ki mme kati ebigere bimusiiwa yeebuuza bino ebintu mbijje luddawa. Kati nno bwe batwala ettaka lya Buganda nga bayita mbafera bali emmengo abali mu Buganda Land Board nga bagenda ne mu ofisi za gavumenti ku ttaka eryali lyatwalibwa era lirize zaggwako. Njala tegeeza mwenna Baganda gimuli. Gavumenti ya wakati terina kintu. Gavumenti ya wakati terina kintu mu Buganda wakati. Terinawo kintu. Amazima mugamanyi bulungi. Gavumenti ya wakati terina kintu mu Buganda wano. Buli kyonna kye batuddeko ekintu kya Buganda n'endagaano zaggwako dda emyaka egisukka 20 emabega. Ensonga lwaki baagala kusaanya Buganda gavumenti ya wakati etwale nga kiwedde nga tekyali agibanja y'ensonga eyo. Nkiddamu gavumenti ya wakati terina kintu kyonna kirinako bwannannyini wano mu Buganda wakati terinaawo. Tutandikire wano Parliament kwennyini setteeserezo kwetudde ettaka lya Buganda. Kampala City Council wetudde ettaka lya Buganda. Amakooti amanene mu Kampala amataka gatudde ga Buganda agamu gazimbibwa Buganda. Ennyumba enkulu y'Nakasero ettaka lya Buganda lya Bwakabaka. State House kwetudde entebe ettaka lya Buganda y'entebe ettaka lya Buganda. Amasomero Mengo Lubiri simanyi Sujuyani gonna University Makerere Kyambogo Nakawa Kasasiru yenna gonna ga Buganda. Gannakawa Barracks zonna kebe bombo Barracks kebere Mbuya kebere Makindye kakibe kisawo ky'entebe gavumenti erina kaki kiki erina Gwembulya kiki balina ki kati nettaka liri embalaza abasajja ne bakaana kule bagenda kubaako eka bagenda ba eka buli milioni 12 ettaka lisinga obungi bitundu 8 ku buli 10 ettaka lya Bwakabaka bwa Buganda kiki balina Museveni mulina ki gavumenti ya mulina ki kyovola tuyagala okutta Baganda bamale kubanga okimanyi nti buli kintu timulina kimuli gavumenti ya in fact gavumenti ya Uganda teyina kyerina ebintu byonna byerina ne kwetudde ebintu bya Buganda teyina kyerina Kagaba amasomero g'olira busimanyani nabisumanyani simene baanyani gonna amasomero gatudde ku ttaka lya Buganda era gazimbibwa ku nsimbi za Bwakabaka bwa Buganda. Kati munakye mutamanyi
ne Uganda yennyini okufuna obwetwaze bwayo sente ezasasula omungereza okutuwa independence bwakabaka bwa Buganda bwazisasula. Ekyo waliwo atakimanyi kulagiragana erungi emyaka gyenda nga tegikwatagana byayogera. Kati njala kugamba ekitusomesa ebyafaayo n'okukulira mu bantu abakulu tutegeera ebintu bingi nkiddamu. Sente zaawe obwakabaka bwa Bungereza ezaawe bwa Queen ne bajjajjaabe Uganda ofuna independence obwakabaka bwa Buganda bwe bwalisasula. Kati godda ku Baganda obatta Abaganda tembaagala mwafudde ekizibu notunuli omuntu nga tasobola kulowooza nga agenda okutta Omuganda, agenda okutta Omunyoro, agenda okutta Omusoga, agenda okutta Omulugwala nga bo bateekawo eggwanga eryabwe. Buli wabikula bw'ati asangawo Buganda, buli wabikula asangawo Bunyoro. Ekisinga omululu lwabikula empapula zonna ezikwatagana ku ggwanga Uganda asangawo Buganda, Bunyoro, Buganda Bunyoro ankole, Buganda Bunyoro ankole, Busoga, byebintu bimutawanya nnyo obwongo yenga omuntu. Uganda mulina ki? As a whole country mulina ki? Dam eyo gye muna simanyi neyo damu neyo wali kukikubiriro. Endagaano ezaakolebwa ne ssente ezasasulibwa zonna zonna okukola damu esente za Buganda. What are you talking about? Mwogera ku ki? N'ettaka eririwo lyonna kubirira awo. Janet yatuuka ne Mayiga ne batuuka okuteekawo ensowole zaabwe ez'abalangira n'abambejja nti basibuka mu Buganda bannannyini ttaka eririraanye ebiyirirere kuba baagala dditwala bazimbewo rizooti zammwe. Gwe Janet olowooza tuli basiru? Bano abalangira bama baali mu Amerika be mwali muleese ekitabo ne bagamba nze siri mulangira baba bataddeko obuteesi gye baasirikira simanyi. Muwooza tutubimanyi ebintu bino? Muba mulina ki? Era bw'osanya Buganda, Uganda egenda kubeerera oddawa? Okubuuza. Bw'oyagala gw'osanya Omuganda, Uganda egenda kubeerera oddawa? Abaana ba Buganda bali mu kubonaabona, bali mu diaspora. Nakwatiddwa nnyo enyiike. Mmanyi nze bwe mbeera ku social media kuno ndaba ebintu bingi nnyo n'ensirika. Natunuulidde conference zibadde mu America bukyanga mukulembeza Robert Kyagulanyi Ssentamu agendayo. Netunulira abaana ba Nambi basinkanye. Baali balina kye bali nga baategeka obulamu. Ne mbalemesa obulamu ne bawaŋŋanguka. Muzira gubakuba buli kimu akibatwalako. Nosanga jjajjaawo ali mu Amerika amaze emyaka 4 ayagala kudda kubanga atyo muteeka mu mbeera z'abakadde basula eri nga takyalina agenda mulabira dde mufumbira emmere. Nosanga mukazi wattu amaze Bungereza myaka 4 mu 5 baali mu ayagala kuddaka naye atya kiki kimuganda okudde waka kubanga mutulugunya bannansi. Mwagala kwefula bannansi. Natulira video ezo. Mayimba basinga obungi mulaba gundi asagudde munne magudde mu kifo basanyuse. Nze bintu biramu ngeri ndala nnyo. Eno live show badde ku macha, ya Freedom live show ibadde ku macha. Bonne bitundu nkinana ku buli kikumbona bana Baganda bali well off nga bali bulungi nnyo. Bawalirizibwa okudduka mu nsi yaabwe. Bagende banoonye ekikudde amagala eddiba. Nenge abantu abandi badde mu nsi yaabwe nga balira families bali bulungi. Eri abalangira n'abambejja abadduka nga tebasuubira kudda mu Uganda, kudda mu Buganda nga batya. Kuba Museveni obateekako abantu abalondola buli wamu.
N'otuuka okuyingira ennyumba ya Muteesa ne mukola olukwe n'obote ne mutta n'afiira e Bungereza. Ne famire n'otuuka okubanga kati okyagirimu otaddemu ensowole eziri mu kukola buli kimu ekisoboka okusuula obwakabaka bwa Buganda n'okusaanya Baganda bannaabwe. Kubanga ggwe lyo ssanyu lyo. Ogenda okunoonyereza kati wetwogerera nga bannayuganda abaasoma obusawo be basinga okuba nti bafuna ne baawanguka tebasobola kudda Uganda. Bannayuganda bali mu kufiira mu zino toileti z'amalwaliro eziri wano. N'osanga omuntu ku social media ali mu kusiru nasema biki muli mu kuwaka n'ensonga ez'ekisiru. Era we bosanga musiru avudde e Kampala agenze e Bulaaya olw'okuba nti yazze n'obumentalite n'obusiru n'atuuka n'ayingira mu kabuyonjo n'amala okusala ebyayi ne yeeyamba n'atagiflashinga n'agenda kubanga aloza buli lunaku wasitama kituli yapo mu bukumi ng'agenda baasigaza mentalite. Mwogera ensonga ezitalina amakulu ne muziwa obudde olina agula data nga tasobola kwogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga naye nga akeera ku makya agenda kuzaala alina omwana w'okuleka ku nsi. Mu Uganda oba ogenze kugulawo akawunti oba ogenze kufuna ndagamuntu kasito yogera ekigambo nti nze Lumbuye nze Muwanga nze Mukiibi akukolako aba ayagala kusesema kwegoga. Twatuuka ddi ku sseeryo ng'Omuganda bw'ayingira ewantu mutandika mwegoga. Twatuukadde ku sseeyo. Mu Buganda wano neno wala bali ku social media bali ku nsonga ezitayamba wadde n'eddakiika n'emu. Kwateeka data n'ayogera bitakwatagana n'adda ku kino nenge ensi abasajja bagitwala naye nga yenna kigudde yenna Mukasa ye Mukiibi yaani nga tasobola kwogera ku nsonga zikwata ku ggwanga naye nga Buganda gwe mutima gwa Uganda weetali tewali kigenda kubeerawo. Gwe njagala ombuulireyo ebintu bibiri ku social media biwala osanzeko abaaka bano nga boogera buli kaseera mumulopookokana n'ebintu bitazimba ggwanga ne mmala data naye nkyapa ofuna ekizibu mu kiyumba ate munyambe Museveni takwagala kuba tanakyakwagaza fiirayo. Abatunda mbuddu Museveni ne famire ye be batunda mbuddu era tayagala odde ayagala ofiireyo. Mulinga mbuzi bagitwala ku makya kulya biwata naye kutwa kulya muddo egende wadda kubanga teyagala musulo gugikoneko ogw'oku makya. Omusulo nno kati kamba tegeezemu watama omusulo sigwe siyene enkali ya mugimufuka mu bbaafu mu kiyugo no. Omusulo gw'oku makya obanga sulo ya guddo bakalenge agamazzi agabeera ku muddo ku makya gwe tuyita omusulo gw'oku makya ng'otwala embuzi okulya ng'embuzi teyagala genda kulya n'ogenda n'ogisimbako ttale gwe ng'omusulo oguyiseemu. Ogenda okudda olw'eggulu ng'ezimbye olubuto maizi n'embuzi ezizaala abaana ababiri ku basatu ng'ezimbye netaddeko 6 oba 12 paaka neno 12 paaka erina 24 paaka ekomawo eneegiina kati bw'omala ogituusa mu kiyonjo kyayo bw'omala ogituusa mu kiyumba kyayo oba mu kisibo ng'etandika okuzza ow'enkulumu ne banga eri amayirungi ng'etadde nettama eri mu nemala nezaayo neefulumya kati be bannayuganda yembira gye muli gye mwagala okweteekamu. Tubagaba ebintu bino mwewunza
ekintu bwe kituukawo ate onoonya lumbu yakuyambe naye ng'olina eddoboozi olina omumwa ng'oza lumbu yalina emmumeka. The moment you keep quiet, they are going to defecate in your head. Nchiddamu mweje munaakoma okusirika abasoga abanyolo abatoolo mwenna abakonjo n'abakine mugana okwogera mugano bagenda bafuka ku mitwe gyammwe mujja tuuka ekiseera nga muyina n'okukyusa amannya mweyita agaabwe. That's their plan. Kyembagamba mutegeere essaawa zino. Nomusanga oli nze ndi ttiimu godi mugenda muli ettiimu ng'ensi bagitwala. Babatuusizza ku levo nti kati ensonga ez'eggwanga baziyita propaganda, ensonga ez'ekisiru ze muyite ensonga entuufu. Ensonga ezikwatagana ku ggwanga n'enkya ya lulibo mugenda okubeera abaana bogenda okuleka ku nsi ze babagambe kati propaganda. Ne bakuleetera ebiboozi ono yakwanya oli ono yakwanya ono yakyayo ono simanyi ono alya biki simanyi ono ali biki simanyi ono ali biki n'owulira ebiboozi ebiri ku social media weewuunya. Kubanga ye wabaagala n'otuuka okulaba oli nga identity nzi yeeyita nti muyaaye. Obuyaaye it's not identification of a human being. Kubanga omuyaaye ojja kwetaaga okubanga olina okufuna omulimu. Tojja kufiira mu buyaaye. You have to transform from where you are to another level. Although we are born in ghettos, but we transformed from what we are right now. All of us, 90% the Ugandans, we were born in a ghetto, but we transformed from ghetto to such a level where we are right now. Na yo nagandi ndi muyaye oli muyaye waawe muyaye temukola tefuna mulimu. Teri ayagala kuzaalibwa mu ghetto, no. Eyembeera nteeketeeke kati gye babateekamu okubeeramu eyembeera mulina okwogera ensonga zino muziveemu. N'oli abasajja bakulu bazze ku TV bali mu kuteesa ku nsonga za bitundu bya kyama. Tasobola kwogerako lwaki abantu bizinesi zaabwe tezikyakola, lwaki mu ddwaliro teri malagala, lwaki bawamba abaana, wabula bali bize bakuŋŋaanya abasajja abakulu n'abakazi abakulu banyumya ku bitundu bya kyama. Simanyi ono teyeekongola oli tebaamukongodde, simanyi ono teyakola atya, ono yakula bw'ati, simanyi ffe twagunywedde eno, simanyi twasuze eno, simanyi ono ajja. Emboozi babatadde ku level nti kati obwongo bwomwe bulina ku stationingira ku bintu bya kigwagwa. National Matters temwena zoogerako. Njala kubuuza lwaki mwogenda ku social media nani bazita nzitambi etya? Kangambe bwati lwaki bw'otuula ku social media developmental issues zina abazirogoberera batono nnyo, wabula ebiboozibozi by'ekisiru bifuna viewership, bifuna share z'amaanyi nnyo kubanga baba setting obwongo okwogera ku mwenge gumwanywedde jjo kikulu nnyo okusinga kikyenna bw'onoolwala ng'omwenge okulwaza ekibumba eddagala nga teririiyo. So you concentrate on useless issues and you leave the important issues ezino bayambanga mwe. Wichewedde waliwo investigative journalist omunoonyereza ku mawulire yagenze ku ddwaliro ly'Erubowo okukola follow up eddwaliro lituuseewa baamukutte baamusibye teri amanyi safe house gy'ali oyo baamututte.
nenga gwe nkyali kuna yogere bitundu byekyama n'okutesima ono teyasawa ono yasawa ogenda kulwala akataaga ekibagenda kujjanjabirawa bagenda kujjanjabirawa esaazi no mwana nasale asomera milioni emu n'ekitundu omulimu ofuna gwa mitwalo 10 tozifuna lunaku nenga kyani ese system eyo bateekawo enkola banansi bannakabala tulina obaavuwaza baleme kusomesa baana baabwe omwana wali yesimodi okufuka MP okufuka kansala nga talina byoyigirize because we talk issues ne muzifula nti ezo zinani issues kati ne muddira ebiboozibozi by'ekisiru bitazimba ne mbiconcentratingako okusinga ensonga ezizimbe awo Museveni wabaagala. That's why nti abakola diversions ku social media bangi nnyo olina nata voice note twagunywedde egindi naye ekikazi kyange ekyo kiri bino musajja wange ali kino ndyagulibwa mutegere nti gundi ali kino gumu takyalina waasula so ne babateeka ku level nga mulina kulowooleza ku bintu bya kisiru naye ng'omwana wasomera milioni emu alina okusomera milioni emu n'ekitundu emyaka 15 ogenda zijjawa embeera gy'abataddemu yeetuusizza abaana abawuliriza okufuuka ba smart wire kubanga mulowooza buli kimu kyangu temusobola kwogera ku issues zinaabayamba recent nebasomera companies omugenzi amirizi yaleka emabega ezalina buli company kirunyayo esobola okuemployinga abantu 5,000 mu ggwanga ate nga zayisobola okufuna expansion oludda asobola okufuna omulimu nkubule emyaka 30 emabega kale tubale okuva mu 86 Museveni yawabira kyali kizibu nnyo okusanga Munnayuganda ng'asaba visa agenda kuba kyeyo it is impossible kyali kizibu nnyo bagendayo nga bagenda kudduka lya bufuzi na butemu naye kati okuva ku myaka 3 okutuuka olwaleero 70% buli Munnayuganda yagala kudduka Uganda ova mu nsi kubayita okubuuka mu sefu kubayita okubuuka mu muliro n'ogwa mu fulampeni y'obutto yembeera gye tulimu naye nga kye kibaddusa. There are some issues which must be tackled and we talk about those issues by settling n'okuggyako abasajja teweetaaga kudduka onookomawo okudduka nga ne mu nsi z'olagana balina political issues abazi balina okutereeza n'olio ne bakoze simanyi the association of sting men mu Buganda ebyo bintu mu Buganda byatandika mu sting abavubu nze kati ne oli najjanga li very happy nasimika n'obunnyo ffe tuli ba smart wire since when mutumalamu ekitiibwa ky'obusajja n'ekitiibwa ekimala mbasajja Baganda ekitiibwa omubiranga bikoze bino Museveni bintu byasinga okuteekamu ssente kubanga byayagala abantu bawulire ye kyayagala mwabalenze mutandika okunywa musiru wale mutandika okuwasiba bakazi Sting Men's Association nawe olobya muze president nze vice simanyi nga bayise erinnya omwana wazaala omwana omulenzi gwandisubire nti agenda kuzaala agenda kubeera wayimirire nga bamufudde ekintu kyakuzanyirako kati mbagamba amamesa amangi tegeesimira bunnya gwe omuntu yenna ng'oyagala ensi yo sigala ku mulamwa fanga olwanira eggwanga lyo baleme kusanga mweze kufiira mulooki kufiira mwenge obudde bw'omalanga onywa omwenge bumale ng'obulwanirira eggwanga lyo obudde bw'omalanga oli mu kkuula oba nga bakkuula bulwanirire ku ggwanga lyo obudde bw'omalanga onyuma ebiboozibozi bitagatta ojja kulwala bagenda kukutwala wa obudde bw'omalanga onyuma ebiboozibozi bitagatta nge mulago teri ddagala lwanirira eggwanga lyogera ensonga z'eggwanga njala kubuuzaako ekyokulabirako kimu golowooza lwaki twogera ku nsonga zino ffe abantu ba wansi ng'abantu betwandiisa bawagu tebogera ku nsonga zino genda okola okunoonyereza
abantu abogera ku nsonga z'okukyusa eggwanga temuli bali abayita bawaggulu muli baffe bawansi kubanga ffe tunyigirizibwa. That if you don't talk about the national matters, you the oppressed person, that means you are giving an opportunity the oppressors to oppress you more than what you think. Gobona dao kubanga yoli waggulu ya creating eboziboze ebyekisiru ne mbigenda ya creating a pace ne mugenda kuboze ebyekisiru mwaba wansi kubanga wababagala. The moment obuuka notandika okubuusa abantu banawo ne weebuusa bagamba gwe wacho yogere bigambo bino natandika okujja mu inbox bakutiisa kubanga ozuukusa ovudde baali bakwagala. Njera kuwako ekyokulabirako golozakyo bwabanga weebase bulungi oli mukaliriko notandika okulotanga omuseza goba oba olina ekintu kigenda okulya nozuuka nowawa mukabooti omutima ozuuka omutima gukuba oga niyo ogenda otuuka mu kisenge ekyo olw'obwongoone na mukyalawo nga tewali kintu kyonna kigoba kubanga ovudde mu kyekango kiri okivuddemu. Kati yembeera gye tulimu nti bwe tuzuukuka Museveni yatwetaaga tubeera mu kirooto kiri ng'omusezi akugoba abeera mu kintu kiri empologoma ekulya waliwo akuloga waliwo akutemula byayagala eyobeeremu ng'oli muli ofiremu ofiremu bakuziike ng'ofiddemu ekyo kirooto buli lwozuuka baloga noga mpozi mbadde ndoota nosooka abamu nnyo n'amazzi ng'omaze okuzuuka ovudde mu kinonyo n'amazzi abamu temuddamu kwebaka nogamba tufudde ki. Kati Museveni n'abaana abawaggulu y'emboozi gye baagala mubeeremu awo babakuumira awo. The moment you wake up wait a minute njera sooka kubuuza bwe baba nga abaana abawaggulu ba oppressors tebakutya lwaki bw'ovaayo okwogera bakutiisa lwaki bw'ovaayo okwogera bakuwa ssente bakugula osirike lwaki baba bakusirisa if they don't fear you because they want you to stay in your dreams. You sleep, you don't get out of that dream. Yosigala eyo boche baagala. Kati ye Mayiga n'abafera bali emengo basettinga pesi yaabwe nti Ssaabasajja Kabaka alagidde era tewali akiddamu naye ng'alagidde yali afudde nga nakati saazi tebamukkiriza wadde okuwandiika ebbaluwa wadde okukuba essimu bamuzingako ne buli gyagenda ye Mayiga yateekawo akabinja ke awandiika ebbaluwa n'azisayininga nti Ssaabasajja Kabaka akoze eki alagidde Ssaabasajja Kabaka asiimye era ntukonoga nti Ssaabasajja Kabaka ffe ensonga ze tusalawo tasobola kuziddamu kubanga ffe tukola ki ffe tusalawo ffe such people be bali mbwa Kabaka okitegeera bulungi nnyo era nze kati ennaku zino Facebook account yange simanyi TikTok kasita keberako ng'oli bintu bya kisiru ne bwoba followers ne nkuddamu ne kwani followinga Facebook nkujjako mukwano gwange ne nkujjako kubanga nani issues muzifudde issues nenga bw'ofuna ebizibu ogenda kunoonya nze kubanga ndi mouthpiece nsobola okwogera go omuwago tosobola gukozesa ebizibu ebinyiga bibikunyiga naye kati gwe bwefuna nti ebizibu tebiriiwo kubanga you are paid to be full tetujja kubeera ku level y'emu y'okutegeera abakazi mu America mu Europe balowooza nnyo bw'otyo bagenda okubeerawo mu byobufuzi by'ensi zaabwe ne bagenda okusurvivinga. Uli abakazi mu Uganda noonya musajja yazimba alina ssente bankyaye kati ndeka gurupu akovuma ffe tugenda kufuma buvumbi basajja bye mubeeramu nga mmwe endowooza yammwe eri mu bintu bya kisimu temuli kintu kisobola kwogera ku nsonga zagwa negenda mu Europe gyoyagala ogera mu Saudi Arabia gyogera wajoli yonna omukazi omwalabu tebamumanyira kuba manya amateeka ga protecting ga amateeka kya protecting Kampala oyina mateeka ki oyina mateeka kya protecting oyina kuzaalira mu nsi z'abazungu okuzaala kuli free of charge naye Kampala bakuguza gloves ogenda bagiyita maternity check up sente
lwoko kati omwana nakuzino boba muzadde bulungi nnyo ali mitwalo 5 boba wakusala limbokadde bubiri kyokkange ensi z'abazungu bakimanyi nti okuzaala omwana omukazi ng'ozadde omwana oba ozadde mpaji ya musolo ozaalira bwereere omwana oyo lumusula ku ttaka bwe pa ne bakasulako ne kakabanya bakajjirako amanya ga kitaawo agago ne bakakolerawo akawunti buli mwezi gavumenti ng'eteekako sente z'akaana ako koozadde gwakaana ako gwali ku social media ali mu kwasamirira ng'akagege gakakalu gwe muwala gwali ku TikTok oli mu kweyambula olaga mabeere olaga bubina kyofuna mu kwogera ebintu by'ekisiru nga ne mulago teri ddagala ne wogenda okuzaalira wennyini wafu mukyuse mindset yammwe mu abaana bali ku social media mukyuse mindset naddala abawala mukyuse mindset ebintu by'okwepiica in fact bw'otunuulira the entire social media platform across the world they don't talk about kwepiica they talk about development na kufuna sente naye mwe 24/7 kwepiica bankwanye namukyaye asinika ebinya ali mukira webabeera awo watyawo kubanga tomanyi right yo ate mwabawala temumanyi right mwabawala okufuna olubuto n'ozaala oba ozaalidde eggwanga eyo mpaji ya musolo gy'oba ozadde kitegeeza nti omwana wo olina muzaalira bwereere ate omwana alina okufuna omusaala omufuna osente buli mwezi tokimanyi naye oli awo kuba Museveni yakikuggyako ne gwe obwongo buli awo nga tokimanyi kati bw'ofuna olubuto okuzaala nnomo ozaala emitwalo 5 sizirya ne bukadde obwo ogenda bujjawa politics yantama nze mututamiza politics mutamiza nobu wakamulya. We are trying to articulate these issues so that we remove the dictator. We set back our country to the norms of the law. Please, whatever we are doing right now on social media, we are trying to reset back our country. We are fighting harder to remove the dictator so that we reset our country and we govern that nation according to the norms and the laws of the constitution which govern the country of Uganda. Ngatuyamba mwe nza I can speak nsobola okwekolera neggwa atayina ideology kwogera bya bufuzi na kumanya nsonga bwezito batwala mbuzi kulya mudde walira ate ku machege olwegula egenda kudda ngekusse. Sijja kubalwisaawo akatambi nkaggadde tusisinkana ku Lwokusatu sawa 2 ez'akawungeezi mukama bankomera takomera mpeera bwe tunabanga atusisizaayo buli ali gyali weekuume mwe bali kubeerako mukama bankomere video ewedde buli omu agende mirembe tujja sisinkana ku Lwokusatu sawa zezimu ja buli njogera information banjagala ne at least mwe nfuna abantu 10 nga bategera byenjogera nga n'ensi bazitegera kyange bakimaze mbasaagala abantu basukka kwabo mukitegedde bulungi nnyo mukama bankomere